Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale butereevu tukulamusako nnyo wena ali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Gwali ku There is Still Hope tu Tish TV ne testimony mwebale kubanga ate mutugobera. Banafa bali ku mukutu ogwa TikTok mwebale kubanga ate mutufollowinga. Eno There is Still Hope tu. Nakusomeza 3 mulumu mwezi guguno gwa 8 amazima mukama kuwamba atire. Kituyandibanga bigaji naye yo yakube kuba ataliko. Ng'omwenda tomanya wekatalijirya. Atisi yadibika ki amasumba mugero gw'Abaganda naye ffe tukugamba wakyaliwo essuubi gwekkiriza Kristo kale olunaku lwasande mukulika eyo yonna gye mugeza okuba nga ate musinza omutonzi ffe tutuuse ekitundu kyaffe kisooka ekyolunaku olwaleero atubaagala nnyo yonna gye muwangaalira abali munda mu ggwanga Uganda nammwe abali emitala w'amayanja bali kubanga ate mutufuna banaye oyagala bu audio buno bwonna bonna bwe twakola okuva emabega bwonna tulina tugenda okuba nga tumuteeka ng'ogenda n'okadawunloadingayo ku bwereere ali very simple nga kali reduced data manyi kati wano kaba heavy naye wali ojja kajja nga ka video ka audio bakakujjako 5 MBs ekituufu nnyo 5 zokka naye ng'ate wano ng'ambo kakusindikira kaba kazitowa nnyo ne WhatsApp tekakkiriza tekasobola naye gye tugenda obuteeka n'ogulayo kadata ake 2.5 okusobozesa osobola okugyayo audios nga 5 n'oba ng'okola ki ng'ate owuliriza so tuli kikolako abanaffe abatiishi ndowooza twatandise ddoteekayo ab'oluzungu ogenda ku mukutu baguyita muduudo omanyi buli wamu enjiri twagala tugiteeke tetusobola kulekera sitaani mikutu yekka kale ogenda ku muduudo noteekamu tishitivi osangayo nnyo gyebuli abayadde same thing gye tugenda okukola ku mukutu ogwa There is Still Hope sobola nga ofuna okuva ku audio number 1 221 paka kati tiimu yeeriredde okuba nga ate bukupasukirayo kituufu nnyo kale olunaku lwaleero njagala tutunuulire tuddeyoko mu missions nsooka tuddeyoko onzitizaayo nali nga nkyaweereza omubi yatugamba nga okuwumba abaana ba Katonda si bonna wabula abajjuziddwa omwoyo be yabatumangako abalina amagenda gatidde yakola ki yatutumanga naye yalinanga tweak emu gye basinga okukozesa nange gye nakozesangako gye njagala olwaleero ogitegeere wona ogimanya muganda wange egenda kunyambira ddala ate owangule kituufu nnyo kale please forgive me the time you requested me okay nayogedde bye kale kaakati bwe twali tulumbanga oba sitaani wabanga alumba omuntu ayita mu bintu ebyenjawulo ayinza oyitira mu baana ayita mu bizinensi kituufu nnyo bintu bingi naye tageti ya sitaani eri emu gw'okubanga olemesebwa okufuna obulamu obutaggwaawo talina tageti ndala talina kigendererwa kirala agwe sitaani okugagala tekina kirimukosa amanyi kimuluma ekyo lwaki ngaggawala talina abakozi be nga balina n'ennyonyi ezaabwe ku bwabwe abalina kituufu kakati ate kimulumirawo tekimuluma kujjako nga obugagga oli bukozesa buwulira njiri awo kimuluma ajja buyigganya paka wabusabula oba toyimiridde naye wanga obukozesa mu bibye akwongera akutopingako owungire ddala asobole okuba nga akola ki ng'akuwunziza asobole okuba nga akukuba kakati kyekino sitaani kyeyatugamba nga okukola pulira nga tulumbye obulamu bw'omukkiriza obulamu bw'omulokole alokose obulamu bw'oyo eyiwaddeyo mu Kristo kino kyeyatugamba nga okukola yatugamba bamaanyi tetubasobola naye waliwo there are very many ways of killing a rat engeri nyingi gyosobola okutamu emmese ate ndowooza ey'emu yokka so gitega obutwa amasu bingi
kituufu ati yakugamba omulokole ono mulumba direct ku main point gyoyagala kizibu tekisobokera ddala tekijinza obutasoboka kiyinza obutasoboka kakati wabawo alternatives engeri endala engeri endala ezo nebayita longowe shoti erinza ogaana ante direct we tesobola kati alina kuyita eno bw'ati alinasobola kukwetooloola okitegedde kakali mu kukwetooloola okwo sitaani kyayagala pulira kukuba prayer life bulamu bwakusaba kyekyo kyokka kyabantu era buli we yatutumanga akugamba ekintu eki kimu kasita omukubira prayer life y'omulokole oyo buli kyetwagala kyonna mu bulamu bwe tugenda kimukola kiba kisobokera ddala buli kimu buli kyebaagala okukufuula bajja kikufuula ati nyinza okulekera okusaba nensigala nga mpeereza otya nsigala nga mpeereza okusaba yenkuba yefukirira bino ebisigadde byetukozesa kati enkuba bulwegera okutonnya n'ebibadde bimulisizza bikala okitegedde kitegeera kakati yatugamba nga kibi bino pulira nti omulokole oyo kyoba okola lumba kyasinga okwagala kyoyitiramu ekintu kyasinga okwagala oba kyataddeko fokasi kyoba okuba kyoba olina okulumba kitugeze njagala nnyo omwana wange omwo mwayitira mu mwana kati akuyitira mu mwana oyo n'akusitresinga nobanga engeri gy'obadde osaba ekubwa okendeera oba oluusi osabira mu busungu oba mu kiruyi mu kwemulugunya bimutama engeri gy'obadde osaba wali nga tannamukwatako eyawukana wano obadde okulukuta bulungi nnyo amukwatako waati baleko omuntu nga ayagala nnyo omulimu gwe sitaani n'agukuba saala ekyuka enneeyisa ekyuka enjogera ekyuka buli kimu kikyuka owulira ng'okusaba tekukyalina makulu kati yaba anoonya wali awali amaanyi kuba amaanyi g'omulokole gonna gali mu kusaba kituufu kati wakuba ky'osinga okwagala awo aba akutte ku peesa abanyize kati prayer life egenda kendeera nti waba omukazi atabula mukazi n'akutabula obwongo prayer life wekendeera ng'ogula ezigi nga weggula anoonya just kasimoloddo ate bagala sitaani enzigi ennene akimanyirizo nawe zotunuulidde sisobola kuziggulawo gamba guno gwe sitaani wanajja kunkuba anoonyawo buli obujja obutonotono obwo yesu yagamba obuba obuto bumazeyo mizabbibu ekituufu bugiridde bugikubye ku ttaka kati buli obuntu bwe tumuusa amaaso oba yakakolako awo ayitira n'agenda ng'akagaziya mpolampola ati otuuka ekiseera nga gukuyinze gunsinze sikyakusobola nga tokyasobola so ebintu by'osinga okwagala kuteekako sira ebyo yatugambanga woba okwata mumwetooloole omutima gwe we guli awo n'endowooza ze we zikola ki we ziri awo okwata tuzitabule kasita otabula endowooza ze oba omaze ajja kubanga n'ebyasaba tabitegeera aba mu kuyombesa Katonda nti naye Mukama lwaki okumpa omukazi ono oba si ekyo lwaki mukazi wange ali bw'ati bangoba batya nga mpa ekimu ekyakumi awo nako akakodyo akakozesa ate oyomba omulimu agukubye ati Saala bw'abadde abeerawo nga babaza Mukama awo genda kudda ate mu kumuba bibuuzo ndi mwesigwa kakati enjiri gye mpagira ngenda giwagiza ki nibeera gwasoose okuwagira wotawagira netagenda mu maaso genda bugenzi ebintu byetwogera nga nga boogera ne batabanyi baffe oli oba olekedde oguwagira alinayo 10,000 abadde akuyamba abadde asasidde busasizi okukola naye akuyamba buyambi oli kaki ati kati ffe tumanyi ti nze nkwatiridde kanisa nkwatiridde nze yiyo
Yiyo Asiya. ate wagifirira dde bwegikwatiri kanisa eriko nyini kanisa eriko nyiniyo kakale ekintu ekirala woteese focus wotadde essira sana alaba nti ono focus ye yonna 2025 bufumbo wali eri kyosinga okwagala wano wotadde focus oba essira nti 2025 mukama nina okufumbirwa by all means nkiggala gamba baasi tumutege ebicupuli nga bakuterawo ekicupuli tumutege ebicupuli mu bufumbo kikyasinga omuntu gwayagala ali atya nti alina okujja n'ebisumuluzo by'emmotoka ngawuba ate ajjana nga 28 gubadde oyalaba nakimu gubadde oyagala asulawa jinja mutawo asula muyenga munyonyo kale ate gye bampa oyo n'okwogera obunga buwunzi mukama mbiridde buli kyagamba bamukuluma njala yes yokka n'agamba oli musiru obadde olabaki ogenda okudaba amagezi nga wayitabye edda mutadde focus awo kamubuulire wegendereza nnyo abantu bonna womalidde ebirowoozo wewava ekizibu ekigenda okusabula wewava embirigo ekigenda okunkuba amaazi ogera nga oyagala mulimu kituufu awo walumbira awo akutega nga bampoga okusima etooyi ate okusima tooyi ng'ofuna mu kampani naye nga bosa akugamba ati kakati ebintu byakusooka kugira kuwanyisigaira walinze nja kwanguya omusala ade bagambye meka nti 3 katutamizi 3 kyenda kale nekumi kanditeekako limu lumu kawerera omwaka kadde kankuwa akakadde kankuwa akakadde nkwanguyizeemukko saagala ogiraawo ebintu ebikuluma lumizedda lwaki nansabidde mulimu kano kachansi mukama asonyiwa mukama asonyiwa nja kumugaba mukama eno chansi yokka gye nabadde ekolaki nga weewaayo ng'oluma ate olike kaba akazonyoka emyezi 2 nga bagoba ate kati oli watu wafunira awo nga n'abalala bagira kati go awantu wosinza omumalira ebirowoozo wantu awo beera omwegendereza sitaani wafukutukira wavirayawo awo wafukutukira n'akusabula so fe yatugambanga mwetooloola olabe ebirowoozo bye we bisimbye awo oba osinziira awo wennyini waba ali kusemane to build 225 nova mu kipangisa 225 nova mu kipangisa awo nsooke mulazeyo ku baana awo zonna ezigenda ate noddamu okuta okusonda mukama naba mu kipangisa mulo omwaka muyombese muyombese naye kakati ekyo kintu kikuleetako ebbala amaaso ga Katonda okola ki nga kijje mu mbeera ennyo bangi abitulemesezza bangi tulemeddwa tuuka tulina otuuka oli si muganda era yakugamba let his will be done kati gwe olina kukakkana inasala pressure so ebintu ebyo yakwetoloola waati ffe gye twakolanga nga tukwetoloola kasaako netulaba kiki byasinga okwagala wa wasinza okuteeka ebirowoozo naffe wetusimba kati webakusimbamu oluseke bati eno prayer life waba bakikuba tukagenda kujja n'ebintu byonna ebigenda okuba nga bikudisorganizinga mind yo prayer time egenda kendeera wajja n'obulwadde prayer time eyinza okukendeera kudduka noonya biiru biki ebyo byonna saawa eyogenda mu kusaba otandika tekwemulugunya nakuyomba time buli woba ng'oli perturbed time y'okusaba ekendeera kale njaba wano tegere bulungi ti oba otugeze olunaku adde osaba 4 hours siza osigalayo 4 hours
naye nga maaso ga Katonda osabye 2 minutes ezigadde oyomba buyombi prayer time ekendeera eyiyi gye tuyita prayer time okusaba okukulembeddwa omwoyo wa Katonda kugenda salika ogenda tandika kwemulugunya na kuyomba akakodyo nkalaba akakodyo asabudde ekiganda n'ekiganda ky'abalokole abakubidde ddala kati ye kyafa olekere okusaba okusaba okwo okukulembeddwa omwoyo wano kati osigaza bigambo byo ayinza okuleka ng'osigala osaba gwe n'oza osaba naye nga saala ekulembeddwa amagezi go ekulembeddwa kwemulugunya n'osigaza eyo ayinza okundika n'enkuŋŋaana nkuŋŋaanira ddala sitanda ebintu ebimu akuleka nobeera kyana kyatuleera ng'obakuvuga buvuzi ogobera bugoberizi kusande gwakera ne mukyakyo oyere mangu bayibuli abamu bayibuli akugiriza n'ogigula naye nga mwe temukwatagana ne bayibuli temukwatagana nga ye kabwanangu ogiwabudde ogikola gikwata kukulaba otambula nayo naye ngaokugisoma nedda nga lutalo lwenyini olwedde emirimu kitegedde so aba ayagala olekere okusaba kuli okukulemberwa omwoyo osigale mu kusaba okw'ebirala kukulembeddwa embeera kukulembeddwa amagezi go kituufu kukulembeddwa amaziga ennaku okweraliikirira kati okwo ate awo yaba nnyiniko tekukola maaso ga Katonda ate Katonda ebyabiwulira naawe ati kati ffe tulinayo ekyabaddikibwa kyaffe kigamba nakabirira Mukama enawulira okukaaba kwange okukaaba kwanjawulo okukaabirira Mukama kukumutegeeza embeerayo naye ng'okulembeddwa omwoyo tojja kujja kumutegeeza mbeera nga womukudaalira womuvuma womukambuwalira obaddewo ebyo okusikukaabira Mukama okuyombesa Mukama waliwo enjawulo y'okuyombesa Mukama n'okukaabirira okukaabirira you humble yourself n'okugamba nze kyonna ekijja kijje obeera free embrace whatever comes okitegedde okukaabirira ki okukabirira Mukama okwo nakaabirira Mukama n'akola ki nampulira nanziramu namponya kandi mu kukaabirira Mukama mulimu kye tuyita patience ogumiikiriza Dawudi agamba atya I waited patiently nti nalindirira n'okugumiikiriza waliwo okulindirira naye ate waliwo okulindirira okulimu okugumiikiriza bintu bibiri byanjawulo ebyo kati sitali tasobola okuleka n'ogumiikiriza umanya n'olindirira naye nga okulindirira kutekulimu obugumiikiriza era olindako wiiki ojja n'akukubira paasi ekuyisaawo amangu naawe n'odduka n'oluba n'oteeba kumbe weeteebye kati okukaabira Mukama kulimu okugumiikiriza waiting patiently okulinda n'obugumiikiriza mulimu safari naye eryomu mulimu endurance mulimu persistence mulimu ne commitment eyo package yonna weekulema okulindirako kwa bitundu kuba kwa bitundu okitegedde so buli woolekera okusaba mu nsi ey'omwoyo woolekera n'okubeera omulamu when you stop prayer you stop living into the spiritual realm obakadwako kategeera ndikategeera buli woolekera okusaba yajja kutta yajja kutta ajja nakusitopinga okusaba kuli okukulemberwa omwoyo osobola okusigala ng'owoggana kalina buzibu kati yakimanyi nti wonoolekera okusaba ogenda kufa mu nsi ey'omwoyo yagendayo yajja kutta afe tubadde tumanyi nti natta bino byokka sitaani teyajja kutta byakukola ebyo byokola nkugambye eyo eyo ngeri gyayagala ggwe kati agala okwetoola nalaba owofokasinze owola oyagala ennyo biki awo wajjiraawo nenga mission yakutta kyeyagala okukola Yobo naye Yobo n'abuuka
yakabuuka yakwata wali baana biki ebyo byonna byobugagana nagamba ntwala sikulinako obuzibu twala tegedde so akakodyo twakakozesa nnyo era bakakozeseza this generation bwekiri bakubye bangi bangi nnyo muganda wange soka otusomere Abefeso amanya Philippians olunaku lwolirekera okusaba okukulembedde omwoyo wa Katonda lwogenda okufa mu nsi ey'omwoyo ate mu nsi ey'omwoyo kasitoofa kitegeeza oba wamulabe ati Katonda aba n'abafu gesitaani aba amaze okuwamba Abafilipi 4:7 teweeraliikiriranga kigambo kyonna naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga wamu n'okwebazanga bw'ayagala agamba nti kutegeezebwanga bye mwagala bitegeezebwe ngeri Katonda olw'omusanvu n'emirembe gya Katonda egisinga okutegererwa wonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu. Buli mbeera yonna gy'oyitamu giyise mu kusaba otegeeze Katonda abimanye. Kati ono ye asooka n'akukutula oyinza osigala nga gwolowooza osaba naye nga akukutula nga yanjijako dda nga yakunaaza akane Katonda tampulira naye nga mazima gwolowooza okyasaba ebituufu naye nga yakusiimuula dde omulabe. Ekitegeeza kano bwebino ekiviira etugambye nti naye banaye nga nsabye nnyo ebintu nga si Mukama tanziramu nsabye naye Mukama nze nga tampulira nga nsiibye tanziramu sookoddeyo okemabega okoleko refreshment. Kyogamba n'okusiba bakugatiramu awo sana sokusibisa ebisibo n'ofunamu ebirwadde ebigenda okutta. Leka naawe mbadde manyi nsiibye Mukama. Okusiiba one of the components naye okusiiba olina okuba nga okulembeddwa omwoyo wa Katonda. Tekujja kumakya n'entandika waawo mu Isaiah teyababuuza kuko okusiiba bana bagamba yali tabalanga basiiba ayobalanga bebasiba si bintu byabagamba agamba ogwo okusiiba bana bagamba nti ate gweko kale nga lwekyaliko okukusiiba nsobola okuba nga n'embeera gye mpitamu neŋŋamba naye embeeri ng'esusse kansiibe ekyo tekinkolera anti omwoyo wa Mukama ayinza akikuwa okiwulira mwega naye kyagenda embeera kanyingireko mu kusaba yaba amaze okucommunicatinga. Ati kati fe batugamba buli mbeera gyoyitamuyingirako mu kusiiba si buli mbeera. Yesu yagamba ebyengeri ng'ebyo kitegeeza ebigaanyi ebiba biganye ebiremye okusiiba is one of the last weapons. Kyekisembayo ekintu kigaanyi ebyengeri ng'ebyo tebivaawo awatali kusaba okusiiba. kitegeeza ffe ekyandisoose oba ekisembayo ate ffe kantu katono kati kusaba na kusiiba 8 13 20 ana ositani antya butyaga musajja mukambwe yenna apeeruuse tategeerekeka aliwo emyaka 5 mukakuba buli ssaawa tetuganye kusiiba siiba naye kulembera omwoyo wa Katonda. Owuliriza social media nga 8 bano ne balangirira 10 n'oziyingira oba akazimala omulala gw'ogoberera alangirira 3 n'oyingira oba kakati gwe kiki buli kusiiba kuliko omulamwa tetusiiba busiibi bwe weyingira mu kusiiba you have to be with a purpose. Tekera okuba n'ekigendererwa era wosiiba without a purpose you are wasting time. Every fasting has a purpose. Okay. Kitegeera purpose eyo ekudrivinga si gwe ng'ogende purpose ekusangemu. You must have a purpose. Kitegedde kakati bano abagamba 4 nabali 3 guulya oli puppet okitegeera balina purpose kituufu baze batugera kusiba nnaku 4 gaaki kagala Mukama atuwa obugabirizi ne balangirira kakati gwe ekikusumbwa si bugabirizi kirala nnyo obufuna naye ate waliwo ekibukuba
okitegedde kati gwe mukama ayagala kwenenya olina ebitatambula bulungi kale gweojoinyiza ekisibo kyabali kyabugabirizi olaba omala obudde oba wakakivaamu nga abalala balangirira era noyingira kati gwe noba nga tolina purpose okusiiba kwonna you must have a purpose tegeeza kinakyo omubi akikozesa naluzaabo abantu bafunye alusa bova mu alusa ne bafuna kansa fe twali tumanyi kasayingira okusana n'okusiiba weyongera bw'amaanyi agaki osabira ki osiibira ki musajja wa katonda yalangiridde nti ki genda kusiiba kyaki yakiwulidde anti ekisiibo mulama ki ogwa ekisiibo teyatubulidde asakageze nsiiba ebyo naawe sibisiiba tusomere 1 Thessalonians 5:16 agamba musanyukenga ennaku zonna musabenga obutayosa kirira agamba nti mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna kubanga ekyo katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu 18 yeyo gyensomye okitegedde musabe obutakola ki butayosa kati esitaani abigirayo ofokasinze nakubawo olaba abadde asaba buli naku tandika olobola kubamu endobo naku 2 noyosaamu era olobola wiiki era olobola mwezi ng'oli used njagenda ku kyoto ky'omwezi nga tumalako ekyomwezi olinda 3 mulumu nga tuyingira omwaka kulangirira obulina olangirira yagala okulaba ogweolangira ngaenjegere ziri kuli muganda waabe ngambe kiri tosaana kinyiinyi ngetebo kale dototegeakwala tusukkakaawo kkiriza Kristo nabeera omulokozi era mukama w'obulamu gamba Yesu waleero obulamu bwange omulokozi era mukama waabwe saasire byonna ebyansobako muŋŋamye kuba oli eggolokofu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu amiina kakati tugendawo mulamuko wekiri wetulira ndikuleetera ebifo ebiri dangerous lulina okwegendereza ng'omulokole ebifo ebyo byakabenje wootateekayo nnyo omutima biyinza okuba nga yensibuko okudaagaako esebo so ebifo ebyo era nali nga nkyakolera omubi twabikozesanga nnyo ngena kunnyonnyola tutya ogera tegeera ebifo ebyo twabikozesanga tutya ye ate okivaamu otya okipuliventinga otya ebifo ebyo biri mu maka gaffe maka gaffe naye ekiro beje babatuma okugendamu ebyo ebifo buli lunaku balina okujja akati ebifo ebyo birina okubeera so sensitive otherwise genda tomera ate oba ofuluma ennyumba byotandikiraku tolina osobola byewala osagamba njabirobola it is a must really must kinkakatako kyova olaba tugenda kugamba beera mwegendereza nnyo kituufu n'ebyo ebifo mudashika emu katukomewo weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.